Omu ku bavubuka gwe basse ate bano nti nedda teyafudde akyaliko ekikuba omukono. Mukulikireyo ddala mu kitundu kyaffe ekya 35 ekyakatabo kano akazinunula omunaku. Kino nno kye kitundu ekya 36 kakibanyumire mikwano. Newankubadde nga twali tetwagala bigambo bino kubuna, naye naffe twalabira awo nga bisansuse. Era buli we twayitanga nga batukulisa nti mubakulika abazigu. Abalala nga bwe batukongoola. Yenna omuntu era omala galeka. Eŋŋambo nno, eŋŋambo ne ziyitirira anti nga buli nkya owulira lulala. Leero nga zitutunukanga butiko. Abamu nti abadde baba temulaba abalabye. Abandi nti omu ku bo bamufumise n'ayota n'effumu mu kugulu. Abalala nti omu ku bavubuka gwe basse. Ate bano nti nedda teyafudde akyaliko ekikuba omukono. Eyavanga erudda w'ekyalo ng'ajja lumwokya emimwa nti Mirembe ali lubuto. Era omuvubuka wa Kirimuttu y'anaaba nannyinirwo nti era kati ali mu mbuzi ekogga. N'ebirala bwe bityo. Ensi eno mwebale kuliriza kitundu kyaffe kino ekya 36. Tusinkane mu kitundu ekya 37 wansi w'omutwe ogugamba nti mpalappalanya ng'atatte mukago oguliko omuseesa.